wetujidde olwaleero nga tuvudde ku kyamazaalibwa tusazeewo tukunoonyeekera ku nsonga ezitambula mu industry ezimu ku zo ze za Bobi Wine n'omukulu Kenzo waliwo ebitambula birabyeko nabirabye era mbiraba n'ebinyumira nga nze omuntu mayo nagamba abantu abo babiri balina element ezifaanagana bonna balina ekintu kye beerimbikamu by the end of the day abantu with time bajja bategeera mpolampola sure but sure so ku mboozi ya Kenzo okuddamu principle ne principle kyeyagambye nti abayimbi okulya eddwaliro ng'erya kiruddu ebagenda okulya dde eddwaliro bagenda ddirya naye ate kisinga okunsesa nti abagenda oddirya bagenda kulyako obusamambiro kati ba Kenzo bo bagenda kufuna ssente nnyingi nnyo abali kakiiko abajja zifuna zo nga ziwera naye ate bano simanyi bankuba nina hiti emu nibate bajja zifunamu ezo ssente bazirete kukera mukya kukola structure za industry nga weeri just kuwuddisa industry abantu abebayita ba collateral damages kati ffe ba collateral damages okitegera abanauganda tuli ba collateral damages kati mulimu abantu bali very important nnyo abayimba ng'ennyoza president Museveni balabanga abamakulu okitegera natubanenya naye ne basasula omusolo era muntu oyo zaabwe bwe balina okuaningira omanyi sinenya muntu yena ali asente za gavumenti kabe MP opposition nga ali asente za gavumenti simunenye kabe kati ngaabo president wa Nigina ng'oyo ng'agenza aziridde simunenya because at the end of the day sente zamwiwa musolo president wa Nigina kibiina ebeera federation mu kigandawaza kati siso kubeera ku interview ngamba federation nagamba kinigina engeri gye tuli mu Luganda kati president wa Nigina ne president wa NOB bo balina embiranye zaabwe ng'abantu kati embiranye zaabwe zinsanyusa kubanga bonna balina characters ezimu kati president wa Nigina ne president wange nze bansanyusa busanyusa kubanga bonna omuntu wa wansi abakedde ku makyo bafuula kye bali naye ate omuntu wa wansi bamwerabira nnyo bwe bituuka ku by'okugabana kati wali wa Nigina bilioni zigenda okufuluma nakuteeka omutone nga naye Mukama Katonda eryokanga neetonya. So when I read the interview ya president wa Nigina nentunulira interview oba press conference ya principal yayogedde ki ekigenda okukolebwa sese nezo zigenda kufuluma abimbi bagenda zirya nimbi batininya bagenda okukeera ku makyo ziganyulwamu ate ze sente ziga kuyamba sekita ya industry ngoba kizize kiba mu industry ya Uganda. Industry ya Uganda mulimu abantu abeera mu corridor of power. Mu corridor of power mu bakulembeze gye bali mu politics gye bali kati ate bayingidde mu nsiike y'okuyimba nti mu nsiike y'okuyimba balina okulwana nnyo kwa nti babijjisa ensiike y'okuyimba ate balina okubalwana nnyo ntulwanga bakwata emimwa gy'abayimbi baleme kukeera ku makya kubeerayo Kyagulanyi mulala avaayo kati gwe teebereze sente zo bwe zijja abayimbi batandika okuzigabana abazigabanyeeko teriyo muyimba ajja kugamba nti gavumenti mbi tajja kubaayo because gavumenti ejja kuba erina obusibe bwemutaddemu bayimbi bangi nnyo bali mu busibe Ronald Mwanyinja ali mu busibe bakwata sobola kugamba nti ali mu busibe bayimbi bangi bakamiliyoni bali mu busibe bayimbi bangi balidde sente za Museveni abali mu busibe nga tasobola kukeera mu kyakukola kintu kyawulya nti mu mutima kituufu nga alina okujja n'alimbikiriza ensiragaana kino kintu kituufu kino ekintu nze siri politician nga ate naye politician okitegeera. So nze naku just enkwata bukwasi nti abantu abamu bazimbye kaliya yaabwe nga temulimu bya sente za gavumenti ekigambibwa mbu mulimu ba MP abamu sale bya plugging mu NOB ovuni amatatu agali awo federation reporting asali musali uma reporting asali musali mulimu abantu abamu abali mu NOB nga bakulembeze president yabyogedde sinze yabyogedde ba plugging bwamu government eriko kiba kitegeeza ki nti Bobi Wine nga ye omuntu oba Kyagulanyi Ssentamu nga ye omuntu bamwetolola left and right ali mu kabox kyovanze bisebe bisinga omungi musaasira ne mugamba kino ekintu kiyayingiramu kino ekintu kinene nnyo abasajja baagala obukulembeze abasajja baprotectinga ebintu byebabbye mu Bannayuganda baprotectinga buli kasente kona ke babba mu Bannayuganda kati weewuunya nnyo gavumenti ogamba nti negenda kuwa abayimbi biliyoni 3 nga biliyoni 3 ezo zisookera ku makyo okukuyitinga emirimu mu division mu districts
mu municipality ez'enjawulo naye bagaziwa abantu abayingiza milioni 15 buli wagenda okuyimba waati ayingiza milioni 15 bagenda ziwa abantu abayingiza milioni 8 asembayo okuyingiza sente entini ennyo nkuwa muyimbi kimpayo muyimbi omu gomanyi nga siwa amaanyi nkubulya sente zayingiza naye bonna n'abali mu kakiiko akatwala wuma asembayo abadde afuna sente mekema bigayi essaawa zino rent card eri ku milioni emu kitundu oba emu tali bubi nnyo kati abakulembeze abali mu wuma n'abakulembeze abali mu federation teri muyimbi ayimbira milioni ezikka wansi wa 8 bonna bali 8 15 osege bagenda okuwa bilioni 3 monita gyenkolera yakuwandika bilioni 13 zigenda okugenda mu sekita ya entertainment oba mu sekita y'aba artist kuwa reported speech nawudde ku president wa national platform ng'agamba bagenda kufulumya bilioni 40 gavumenti wekera ku makya nze ndi mukulembeze bunamwaya waliwo sente zibeera mu bajeti ye bunamwaya nga tusuubira ozifuna esente zo baziyisa kyateeka oba olina zifuna okujjako ng'omusolo guganye buganye kati ku nsiike ya entertainment gavumenti ejagala nnyo kubanga ensiike ya entertainment eyambako gavumenti okuwuddiisa abantu n'okwerabiza abantu ennaku okitegeera nti abantu balina ennaku nyingi nnyo abantu badde bafokasinga mugamba nti tutugyeko omukulembeze ne batika mu ntalo z'abayimbi byowulira gundi akoze katemba gundi alwana ne gundi azzeemu gundi eyo katemba oyo gavumenti emwagala nnyo kyekiri namboze kyeyagamba ba useless idiots kati ba useless idiots bangi nnyo mu byobukulembeze naddala mu politics nti essaawa zino ensiike gye basinga okutunuulira ennyo ya entertainment ensiika ya entertainment bagenda giwa bilioni 13 naye batinnya bagenda oziganyulwako ne sekita yennyininyini tegenda ziganyulwako etya because wokera kumakya noŋŋamba nti bagenda bawa bilioni 13 okukola enteekateeka okutereeza industry bla nga beboogera katemba waabwe nze kimanyi bali mu katemba waabwe malya ga nsimbi nti mu byobukulembeze binayigamu ekintu kyemulimu abantu abalina obuyinza ffe tutalabako naye nga abantu bebagamba gavumenti kino kisobola okukolebwa gavumenti eteekawo sente kati abantu abo balina obuyinza bamakinga sure okufuna sente buli sekita buli nsonda kati bano bakina president wa umakire president wa federation bo biri awo biringanga bipande bifaananyi era bilioni 13 zinafuluma musuza ayinza okutwalako bilioni 2 bashiba kalongi ne bagabanako awo ogenda okulaba nti abayimbi bano abali mu sekita bajaga mate zakwewola abayimbi abali mu sekita ajja ogendayo ayinza okufuna emitwalo nga 5 nga wekyali kutubonga naawe babawa sente naye nga sente zebazibawera mu sako yakwewola naye nga sente zaali zakukola mulimu gwafulumya luyimba luwana president biki byakoze naye nga abantu bebayamba babiliyoniya president wa Nigeria na biliyoniya Shiba Kalonji biliyoniya bonna bali ku bukiiko bonna obwo butwala uma abaliko sibaavu balina sente ate buli nnaku bakola ewiiki namba okuva ku Monday paka ku lunaku olwa Sunday n'ekibuzo kyange kiri nti omuntu wa wansi oyo awagidde omuyimbi nga Shiba akyali upcoming nga Kenzo akyali upcoming bamubalamu amagezi oba tebamubalamu magezi wano nsabira abantu nti Abannayuganda mulina okwebeereramu omuntu atali kusalirira omuboole paka last oba afaafe oba akola kya mumuboole because mulimu abantu abamu balina omutima omubi nga bali greedy weda alina sente alukina kufuna sente endala kibanze ne baza Katonda okumpa omutima omugumu kambe mwavu naye nga sijja kwawula mu bantu mulimu ekisukka nze siwagira busosoze nganza omuntu naye mulimu omuntu gweteebereza abantu abali mu umma bonna abasinga obungi bayimbira wakati wa milioni 10 ku 15 bwe bagenda okuyimba teebereza abantu abali mu federation bayimbira wakati wa milioni 10 ku 15 Omunnayuganda waliwo ali wansi eyeetaaga just capital wa milioni 2 okuteeza famire ye n'emitwalo 10 nze nnaana abakazi bana basika ebintu ku kyalo beetaaga just emitwalo 2 okwongera mu bizinesi zaabwe ne bagenda kuwa abagagga balina amayumba makindye bagenda kuwa abagagga abalina zero restaurant makindye bagenda kuwa abagagga abalina za apartments babongereko anyway yensi yaffe mulimu ebyana n'agaana kati ffe abantu ba wansi tuligaana
kati abantu wansi tuligaana tulina okwebereramu